Mu linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Essaala Bikira Maria gy'ateesammula. Ayi Maria kabaka wange mmange, nze neeyanjulira gy'oli nga sirina kye ndekayo. Ate nkusingira omusingo gw'okwagala kwange. Nkusingira leero amaaso gange, amatu gange, akamwa kange, omwoyo gwange, nange nkwekwasa nze n'omulamba. Ayi mmange omulungi, bw'olaba neerimbise ku ggwe, naawe nkuuma, nzibira ng'omuddu wo, owuwo ku bubwo. Mbalamusaako nnyo nnyini ddala mikwano gyange mu linnya lya Mukama waffe era mulokozi waffe Yezu Kristu. Munyenye yaffe eya wiiki eno, omuntu ow'omunda omulamu. Omuntu ow'omunda omulamu. Mikwano gyange naddala mmwe abaawaayo akadde ne muwuliriza munyenye yaffe eya wiiki ewedde, twali ku nsonga ey'okutereeza omuntu waffe ow'omunda kitusobozese okuba n'essanyu awamu n'eddembe ebyannamaddala. Era mugenda kulaba nga ne munyenye eno etunudde ku nsonga kumpi emu, tugimalire ddala ate twongere okugenda mu maaso, tugende mu maaso ng'Omukama bw'ayagala tutambule. Bannange, tumala obudde bungi nnyo nga tulabirira, tuyooyoota era nga tufa ku muntu w'okungulu. Oboolyawo ne twerabira oba ne tuwa obudde butono omuntu w'omunda. Tukola exercises, tugenda mu gym, tufuba okulya n'okunywa obulungi era nga byonna birungi, si bibi, tebirina buzibu. Naye emirundi mingi tetuwa budde bumala muntu waffe ow'omunda ate nga ye bw'aba omulwadde n'emibiri gyaffe girwalirawo. Bayibuli mu bbaluwa ya Yoanna ey'okusatu omutwe ogusooka olwokubiri etugamba nti, Beloved, I pray that all may go well with you and that you may be in good health, just as it is well with your soul. Mukimanyi bulungi baana battu nti bw'oba munda toli bulungi, omubiri tegufuna ddembe wadde essanyu. Essanyu n'eddembe by'omubiri biva ku muntu w'omunda, ku mwoyo gwo, ku mutima gwo nga bisanyufu biryoke. Tukimanyi bulungi nti omuntu bw'aba ne stress, yenna atabukatabuka, akyankalana, abula kumpi na kutabuka mutwe bw'aba teyeerwanyeeko oba nga tayambiddwa. Actually, immune system y'omuntu oyo eka. Omubiri guba tegukyasobola kulwanyisa na bulungi ndwadde. Kyewuunyisa nti endwadde nnyingi ze tufuna zirina akakwate ku myoyo n'emitima gyaffe okuba nti miramu. Nyenye yaffe eno yeri mu kuggalawo eya wiiki ewedde. Njagadde tufune munyenye zino bbiri nga ziri ku nsonga y'emu ku muntu oyo ow'omunda okutereezebwa, kubanga okubeerako obulungi omuntu ow'okungulu omubiri gwo guba musanyufu, guba mulamu ddala. Abajjukira munyenye ewedde mukimanyi bulungi nti n'okuba nti olina gwe weetisse ku mutima, ng'olina omuntu gwe weetisse ku mutima gwo, gwabonaabona era gwalumwa. Oluusi nga n'oyo akuleetera okulumwa ye si byaliko. Omwoyo gwo bwe gubeera omulamu, oba n'essanyu awamu n'eddembe, era n'omubiri gubeera musanyufu era mulamu. Obulamu bwo obw'omunda bukulu nnyo okusinga obw'okungulu, kuba essanyu ly'obulamu bw'omunda lye lireeta essanyu ly'obulamu obw'okungulu. Mumanyi bulungi ebirwadde enkuyanja nga pressure, ulcers, skin rashes n'ebirala bingi nnyo mubisinga okubimanya ebiva ku butabeera balamu mwoyo, kuba ne stress, okuba emitima nga gukuluma, okubanga tosonyiwa, okubanga olike, ebiva ku mbeera y'okuba nti omuntu w'omunda si musanyufu, si mulamu.
kino kitutwala kwegendereza ennyo biki bye tuwuliriza, baani be tuwuliriza, biki bye tukkiriza biyingire emyoyo gyaffe n'emitima gyaffe. Bino bisobola okutuleetera ennaku oba okutuwa essanyu, kisinziira ku biki by'oyingiza. Remember this, my friend. You are wholly and fully responsible for your emotional well-being. Kale mukyala wo oba manya bbaawo, maama wo, mbu taata wo, mbu mukwano gwo tebalina buyinza bwonna ku bulamu bwo obw'omwoyo. Tebalina buyinza ku muntu wo ow'omunda. Gwe wekka amwetegerera, gwe wekka amumanyi, gwe wekka asobola omuteekako control, gwe wekka asobola okubaako ky'omukolera. You and you alone. Yes, tusobola okulaba, fe ab'ebweru tusobola okulaba ng'otambula, oseka, naye tetumanyi kigenda mu maaso mu mutima gwo. Gwe wekka teri mulala akimanyi. Teri mulala. Mu kitabo ky'Abebbuleeyi, ebbaluwa ey'Abebbuleeyi, omutwe gwa 12 olunyiriri lwa 15, mulimu ebigambo bino: that make sure that no root of bitterness, make sure that there's no root of bitterness that springs up and causes trouble. Omulandiro ogukaawa guvaamu ebibala ebikaawa. Ebibala si kyekizibu, naye omulandira kyekizibu. Tulina okulongoosa emirandira tusobole okufuna ebibala ebirungi. Nkimanyi tekiri mu buyinza bw'okugaana busungu kujja, ebirowoozo eby'ennaku okwesomboola, okumenyeka omutima tokulinaako control sometimes, okuggwaamu amaanyi oluusi kya bwa muntu, yes, naye tobiwa mwaganya kusimba mirandira. Fuba okulaba ng'okuuma omwoyo gwo nga mulamu. Kino nga tekinnayamba balala, kisooka kuyamba ggwe okuba omusanyufu, okuba omulamu era ow'eddembe. Please guard your soul jealously against any poison. Beera omulimi ataggwaamu maanyi. Sigula emirandira egy'enjawulo, omulandira gw'obusungu gusigule, ogw'obukyayi gusigule, ogw'obutasonyiwa gusigule, omulandira gw'effutwa gusigule, ogw'obutayagaliza gusigule, ogw'okweraliikirira n'emirala gyonna gisigule. Mukwano gwange, gisigule muntu ow'omunda. Manyi nti olabye ku Katonda ng'akulabirira emyaka egiyise. Lwaki kati oyagala okulowooza nti takyasobola? Olabye Katonda ng'akujja ku ddaala erimu akutwala ku ddala, ng'akusisinkanya abantu abalungi, ng'akulwanira entalo. Nga bw'abadde akikola ate kati agenda kikolera ddala n'okusingawo. Leka kwenakuwaza na kunakuwaza mwoyo gwo. Please don't poison your soul. Mazima ddala lwaki waali badde owulira bubi nga munno wamulinnyisizza eddaala ku mulimu, nga munno akoze bulungi okukusinga, nga gundi akusinga okulabika obulungi, gundi ansinga figa, gundi nga kusinga ssente, nga mugezi okusinga? Lwaki waali badde owulira bubi? Really? Listen to this, my friend. God's blessing. God's blessing. Omukisa gwa Katonda teguliiko komo. Tegugamba nti kati baba omukisa gw'Omukama guweddeyo mu ggulu. Actually, God blessing them doesn't mean that He's not going to bless you. Katonda balyo bawa omukisa tekitegeeza nti gwe tagenda kuwa mukisa, taggwebwako mukisa. Katonda ye Katonda. God has never run out of favor. God has in store greater things than you've ever imagined.
naye bino tagenda kubikusumululira okuggyako ng'olekeddaawo omutima omubi. Kola ku muntu ow'omunda. Tokkiriza kubeera na butwa mu mutima gwo, mu mwoyo gwo. Obutwa obwo gwalina obuyinza okubweggyamu. Weerwaneko ate nga weesabira enneema y'Omukama. Dawudi yasoma essaala n'agamba Omukama nti, Lord, keep me from lying to myself. Kono yali ategeeza nti Mukama munnange nnyamba, ntegeere era nnwanyise ebyo ebirwaza omwoyo gwange, ebindeetera okunakuwala, ebindwaza munda, ebindeetera okunyiigira abalala, ebindeetera okuba n'omutima omubi. Wano gwange nsaba olekeraawo okwewa ensonga lwaki olina okuba n'omutima omubi, okuba n'obujja n'obusungu. Lekeraawo okwewa ensonga ezo. Si kibi kuba nabyo, kiyinza okuba nti kya bwa muntu, naye bwe bijja fuba okulaba nti tobiwa mwaganya kusimba mirandira mu mutima gwo. There is no fault in being there, but there is a fault in staying there. It can be your explanation, but don't allow it to be your excuse. Yes, it can be your explanation, but don't allow it be your excuse. Lwana mangu okweggyamu obutwa ofune eddembe n'essanyu ebyannamaddala. Awe wali obuzibu. Dawudi byamutabukako omusajja wattu ng'omuntu. Era essaala eyo waggulu gye mbadde mbasomera, gye yasoma about not lying to himself, obuteerimbanga. Yava mu mbeera gye yalimu luli bwe yeegomba, bwe yayonoona nga neyeegomba muka omusajja, mujjuke bwe yeegomba muka Uliya Bathsheba. Ekikolwa ekyo kyaviiramu omukyalo oyo okufuna olubuto. Abajjukira sitole eyo eya Uliya Bathsheba Dawudi. Uliya bba wa Bathsheba bambi yattibwa olw'okwagala okukweka obujulizi, olwa kabaka Dawudi okwagala okukweka obujulizi. Dawudi bw'atyo n'eddiza omukyala. Yalowooza nti byonna biziise kiwedde, wabula yali ali mu kwerimba. Bw'ayita ebbanga, Dawudi eyali amanyiddwa ng'ow'amaanyi n'atandika okunafuwa olw'obuswavu n'ebirowoozo ebingi bye yalina olw'ekyo kye yali akoze. Yatuuka n'akkiriza era n'awanjagira Katonda ng'amugamba nti, Lord, create in me a clean heart. Yali amugamba nti, Kitange, nkooye okwekweka, nkooye obutwa obuli mu kusaanyaawo omwoyo gwange n'omutima gwange. Neenenya Kitange era nsaba kisonyiwo. Ekirungi ekiri Katonda kiri nti bambi asonyiwa, atusaasira. Yasaasira era n'asonyiwa Dawudi. Era Dawudi bw'atyo n'agenda mu maaso n'okuyitibwa kwe. Era it's David who wrote Psalm 23, saying that the Lord restores my soul. Bakulu kyangu nnyo okusaanawo. Omuntu ow'omunda bw'aba omulwadde kyangu nnyo okusaanawo. Naye singa aba mulamu, ofuna essanyu, eddembe, owulira omubiri gwo gwonna nga gulina essanyu eryannamaddala. This week, the Lord is determined to restore souls. To restore souls, emotional healing is going to take place in Jesus' name. Healing from the pains of the past, from whatever wasn't fair. Healing from self-inflicted wounds, mistakes that we made, regrets we are living in, anxieties, depressions. God is doing a new thing. Wiiki eno munyenye ya wiiki eno Mukama ayagala kubaako ekipya kyakola mu muntu ow'omunda akusobozesa okubeera omusanyufu ebyaddala. Forces that have held you back are being broken in Jesus' name. You are known to remain wounded.
He is restoring your soul. Katonda waffe ayagala kuddira awonye omwoyo gwo. Wiiki eno yakuwonyezebwa munda. Inner healing. Saba Katonda waffe ow'ekisa era ow'obusaasizi akuddiza essanyu lyo, eddembe lyo, omukwano gwo, obulamu obujja, era akutondemu omutima omulongoofu. By him doing all that, your latter days are going to be better than the former ones. In Jesus' name. Keeping in mind that great things happen when God mixes with man. Mukama abeere nammwe. Musaba Katonda omuyinza wa buli kantu Paatiri ne Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu naye gubakeho gubakuume gubasigaleyo kati n'ennaku zonna ez'obulamu bwammwe.